Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Abayeekera ba M23 jjukira olunaku olw'eggulo nakuwadde information nga bavuddeyo balangiridde okuba nga baagala peaceful talks, baagala negotiation okuteesa emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, naye bataddewo conditions ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bwe banaabeera nga baakutuula kuteesa mirembe bataddewo conditions, bataddewo obukwakkulizo obw'amaanyi. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza, bwe tutamanyi oba pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi anaasobola kugenda mu maaso n'okuyimirira nabo oba n'okubutuukiriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza bye bali kwekumira ku mayengo gano. Gwe atanaakuba ng'otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Mmwe abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, nammwe abali mu wiikendi. Tukimanyi bulungi nnyo nti abayeekera ba M23 okuva mu mwaka oguwedde bazze batadde olutalo ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo, naye bazze boogera ku kintu ky'okuteeseganya emirembe nga Felix Tshisekedi agaanye okutuula nabo okuteesa emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kaakati newankubadde batuusiza mu kaseera ak'okukkiriziganya okuba nga batuula okuteesa emirembe, aba M23 movement abayeekera bano bataddewo obukwakkulizo obw'amaanyi ku dialogues ezigenda okukolebwa ne gavumenti eya Democratic Republic of Congo. Mu wiiki eno twabawadde amawulire nga tubalaga nti nno Angolian President Joao Lourenço yalangirira officially ng'agamba nti wagenda kubeerawo okuteeseganya masekati g'eggwanga erya Congo kuva mu Kinshasa eri n'abayeekera ba M23 movement okutandika n'omwezi guno nga 18 ogwa March mwaka 2025 mu kibuga Luanda. Angola yo yasazeewo okwakitinga nga mediator masekati g'abano ababiri mu conflicts zino ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo naddala eri mu buvanjuba ezaatandikibwa ddala okuva mu January era ezirese ekibuga Goma saako ne Bukavu nga biwambiddwa, okussa Goma International Airport saako ne Bukavu Airport era nga byalekebwa nga biri mikono gy'abayeekera bano aba M23. Felix Tshisekedi president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo emabega kaawo azze akyogera luno era ng'agaana ng'agatagenda kwengejinga kutuula direct n'abayeekera bano aba M23 kuteesa mirembe, naye wabula eno enkulaakulana eriwo eyakajja eyaniriziddwa ne ba religious leaders abakulembeze ab'amadiini abakuliddwamu ne National Episcopal Conferences of Congo Senko wamu ne Church of Christ mu Democratic Republic of Congo gye bayise SCC. Bagamba nti nno okwaprochinga n'abayeekera ba M23 kugenda kuleetawo enkyukakyuka. Eno nno contribution bo bajyaniriza ng'egenda okuba ng'ereetawo eddembe mu Democratic Republic of Congo saako ne mu Great Lake regions eziri mu Democratic Republic of Congo. Newankubadde ku lunaku olwokutaano abayeekera ba M23 nga bayita mu political spokesman Lawrence Kanyuka bareleasing a statement demandinga president w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Tshisekedi nga bagamba demands zino n'obukwakkulizo bye beetaaga okuba nga batuula naye mu nteeseganya nga bagamba
nti alina okuba nga agenda mu public ayogere lwatu ye committing nti agenda kufuna direct negotiations naffe, ayogere mu public nti agenda kutuula ateeseganye naffe abayeekera ba M23 movement. Babayeekera kye bamugambye tebaakomye okwo. Abayeekera bano aba M23 bamubanjizza formal notifications, obubaka nga buliko terms, nga ziriko terms ne references, nga ziriko obukwakulizo n'ebiraga enteeseganya. Abayeekera bano baagala forms ne notifications eziraga ne references enteeseganya eno wamu ne ba stakeholders abagenda okubeerawo nga bateeseganya. Era abayeekera bano bagenda mu maaso n'okubanja clarifications, obukakafu obulaga implications ezigenda okuba nga babanja resolutions ezasubmitingibwa okuva ebaatuula mu joint summit mu East African Community saako ne South African Development Community ebyateeseganyizibwa mu Tanzania. Tujjukira bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 8 omwaka 2025 ebyali Dar es Salaam. Abayeekera bano babibanja baagala babeereko nabo ne kopi ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Naye Angola saako ne Democratic Republic of Congo tebannaba kubanga barespondinga abayeekera bano aba M23 ku demands zaabwe ze basabye, wabula abayeekera bo bagenda mu maaso n'okubanga bakontrolinga ebitundu ebisinga obungi mu Democratic Republic of Congo. Ebitundu ebisinga ebiri mu Northern Kivu saako ne parts eziri mu Southern Kivu provinces. Okuva abayeekera bano we baatandika olutalo luno okuva mu 2022 nga bakuliddwamu Betrayed Bisimwa Ssabayeekera saako ne Emmanuel Sultan Makanga, Democratic Republic of Congo government ebadde ekyogera lwatu ng'era erumiriza Rwanda okubanga yeri emabega wa bino ng'ebaakinga abayeekera bano aba M23. Ekintu ekigaanibwa ne President Paul Kagame Rwanda ye yabyegaana n'agamba tebamusibaako matugambuzi kumuliisango. Era abayeekera boogera ku kinoganya nga bagamba nti no okulwana kwabwe kuli against corruption, buli bwanguzi ne discrimination saako n'okuboolebwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'obukulembeze bwa Felix Tshisekedi. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza, mbaagala nnyo, mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya
nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 6794 eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza nengenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde kati buli muntu alina kubeera vigilant olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali gwe beera ng'omanyi akaseera wekanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo so kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino so nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.